kulikayo mu Kivulu. Bannaye nvuddeyo kibadde well choreographed, well organized. I think they are worth my money. Nsanyuse bampadde essanyu batunda nsekera nzisese kakati ngenda kuddayo neebake nga mmanyi nsaza emyaka ya kubanga nabo bajja ne batuwagira nze nsasula bbanja lya muganda wange bonna nabalaba nze yabawa omuzindaalo bonna bajja ne kuziika enkozi ate n'ewaka baaliwo kakati okuuma oluganda n'omukwano gugamba omuzungu one good turn deserves another. Naffe buli eyatulinnyira mu musaayi tujja kukola buli kisoboka bwe tunaba tetuze wakiri tunaawangayo akatono. Honorable, abantu abamu batuuse n'ogamba oba Honorable kati wafuuse gundi w'amabugo n'oyamba abantu ovaayo mu mabugo otwala byadda mu lwana avuddeyo n'omuwa ssente. What do you do? Abantu beetaavu gwe gwe basobola okufuna. Nyinza okuba mu byamasanyu sirabika nnyo naye omuntu gwe mmanyi bw'aba mu kizibu nnyinza okunga abalala ne tumuyamba. Wafuuse minisita w'amabugo nakuyamba abantu. Sikirabaamu buzibu okuyamba abantu kakati oba kuba sinnalaba afa mulala naye kati katuyambe abalamu. Omukozi singa okiyita minisita w'okuyamba kuba ow'amabugo waba wabafeere ow'okuyamba is no problem. Okuba teriiyo naye kyengezaako okugamba kasita oŋŋamba nti oyo mukwano gwa muntu oba mukwano gw'abantu kimmala. Nze ne bw'otampa ssente n'oŋŋaabugaye ndi mukwano gwo kimmala mu bulamu bwange mba mumativu. Twogereko ku show y'omukulu nga late Katolu Bwamba. Eyo bannaye mbakubiriza mwenna bwe muwuliranga ennaku z'omwezi nga tuzanjudde muziteeke mu dayare. Abayimbi mwenna abaperformers mwenna abakatukonfamingirako mwebale bangi ate mwebale kubaawo. The only thing we can pay back to Katolu Bwamba and his team okujja ku Serena ennaku z'omwezi ze tunaaba tubategeezezza awuliddeko ategeezeeko abalala. Twagala tukole ekintu ky'osobola okukolera mukwano gwo oba omuntu yenna yali mu performing art ne kirekawo ligase ey'erinnya lye ate ne kiyamba ne famire wabula ate ne kiyamba ne industry eyo gye balimu. So twagala okukola ekintu ekiri magnificent amazing. Production gyeri sigiriimu naye nga nze kati ndi kato nina okubaawo nendabanga ensonga ze ziggwa. Mwebale nnyo mwenna abaatulinnyiramu musaayi abantu paka na kuzimba ntaana bakyatuweereza ssente. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kulaga kato mukwana abalala nsanga basange. Waliyo eyampadde awo juzi $5 n'ekitundu era n'empita famire nenzibawa ku akawunti. Muli balungi nnyo kwega mwayagala omusajja ono buli wootuuka bakubagiza omulala n'akuwa omulala n'omuga akatto kyamba kati kubira abaana obawe kwena ennamba. Kofi wa kato tugenda mulonchingako olwo. Twebaza Coffee Consortium nayo eyakkiriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. So mwebyo byonna what can you do for a friend? Kumubeererawo waatali kwa kato afudde muto ayina n'abaana abato kati nze asigaddewo antiru ng'abaana bano beetengeredde. Everything within my reach nja kugezaako okukikola. Tomanya ffenna lwe lugendo simanyi nange alinninnyira mu kino so si kumala kuziika noga nti awedde oba kola ntaana. How do I improve the kato he was? By okukwata bye yaleka nembimpruvinga nembifuula ekyettunzi n'ekyebbeeyi abaana be ne bamuganyulwamu ne batabeera okukaaba nga bagayitaata yafa kino tetukiraba. We can even make it better. Abantu abasinga bavayo ne basima kyewakola naye mulimu ne criticisms abagamba nti no ssente. Kati abo tebaliyo abo bashaitwani kati sitaani bw'atasiima ye munoonyaako ki abo nno nze nnyina n'obudde obubaddamu ajja abanja ezize ze yawa wasi teri yampa ayinza nakubanja kuba abaateekamu bonna b'emikwano gyaffe. Tetusuubirayo shaitwani yenna kuba nti yatwegattako kakati teri asobola kubanja kyataawa. Oba oliawo abantu waliwo ebigambo ebiyitiŋŋana bihiyase nga balowooza nti oliawo omukulu ono w'amalula famire oba yagenda okudda mu zizi fire. Is it true? Simanyi. I can't give a confirmation kubanga nze siri mu production line naye you'll be so shocked
nga ne ba artists abayimbi abamu bakuttemu lines mu muzannyo gwe. It's dedicative but it's also educative. Uganda at 60, entertaining, dedicative but also educative. Omukulu Amoti abalambuzi yagambye nti omuzannyo gutabaayo ate nga naye taliimu, omuzimu gwe gunajja gujatandikira ku Honorable Muhammad Nsereko. Amoti is a superstar. Mu bantu Katobe yayogerangako yali amumanyi for sure. Amoti we yajjira nze yansanga mu Kampala nga nnyimba era ekiro ekyo yasula waffe. Muddeeyo mumubuuze, yajjira mu tracksuit ya green ne binniigiina ng'avudde e Masaka nga yeeyita bugiwugi. Kati ebyo byafaayo mbibawadde. Eyali ku muzindaalo nja kubabuulira bajja kubagamba. Eyali ku muzindaalo ye mugenzi gundi Mad Fox, ye yali MC ku lunaku olwo. Yajja lwa Saturday, twali ku pub Texas. Eyali mu byuma yali mugenzi Mashajje, bonna babamanyi. Mashajje twamuziika Gomba, Mad Fox saaliwo mu kuziika kwe, naye ye yamwanjula nga tumanyi oba agenda kukola kinaakyanga amaloboozi awo n'atandikira awo. Ye yali bugiwugi, ajja ppa kujjukiza erinnya eri. Kubanga kakati ekyanzirusa mu kuyimba kubeera eno, naye bwe munantakula ennyo nyinza okudda n'embeera promoter kyekyokka si muyimbi. But the art is there because music ali wide. Mulimu amuyimba, mulimu amuwandiika, mulimu amupromotinga. The best thing I can help these guys is promotion of their digital rights. What we can call not copyright, that is intellectual property. Ne waliwo kye tuyita digitization and monetization of their rights. Kakati kankuwa example nti singa watubaayo ne kiyita talk to your celebrity. I'll give you an example. Alien Skin now at his prime, taken now, he can sell a shirt with his autograph at 1 million shillings. Maybe probably 20 years from now, it will be far from possible. Sebata yali asobola okikola luli. The same we are trying to develop for all celebrities in the world. So nze nsobola okuyita through technology nengezaako okubayamba abaagala. So nti ne bw'aba tayimbye nga bwe twakola luli I think TikTok live n'omuyimbi omu, abantu ba contributing about 12.8 million in 1 hour. So ng'ate singa yali ategese show probably teyandizifunye. So if they can embrace technology, not only in securing the validity of their rights, but also their power of selling their digital wealth. So there's endorsements ze basobola okuba nazo nga waliwo ayagala Beyonce amugaye bugambi nti oba Shakira happy birthday ng'ekyasobola okisasulira $300. So Shakira probably 30 years from now oba 20 years ayinza okuba takyasobola kikola. So nga ate bw'akikola kati oba Messi in 5 years ajja kuba tasobola kikola whether we want it or not. But Messi now waliwo ayagala essaati ye nga Messi bw'aba yagisayininzeeko autograph n'amuweereza ne birthday greetings, omwana mbawarabu ne taata asobola okuwaayo emitwalo 2 egya $. But 5 years from now Messi will not be able to do it. Oyogedde ku nsonga ya TikTok ekindeetera ku kibuuzo nti kati ennaku zino oba waliko kwongera mukola live. Waliwo abavuddeyo ne batandika okucampaigninga TikTok mu ggwanga Uganda nti eveewo eyonoonya abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala etumbudde streaminga show eno live ku TikTok ani gwayonoonye. So social media apps zonna engeri gy'ogikozesa oyinza okugiwemulirako, ekyo kiba kikyo. Era n'abawemula be bakugoberera. Naye bw'okolerako ebirungi ate nakyo kiba kirungi. What we have to do is digital transformation of our society. Okusomesa abaana bano nga bakyali busomesezaako, osobola okusomerako, osobola n'okwepromotingirako. Kakati abantu ababi mu society mwebali, omubi ajja gikozesa bubi, omulungi ajja gikozesa bulungi. Yes, social media has pros and cons, in advantages and disadvantages. Should we completely ban it? The answer is no, because it's a medium of communication. What is it threatening? It's threatening mainstream media. Why? But freelance operators banji, but that's what the world should be, so that omuntu ye creating iro omulimu. And you can run a TikTok account, kubanga advertisement on conventional media is expensive.
naye nze nnyinza okugamba nti ono omwana influencer ayina abagobezi miliyoni emu bw'akola kalive katambula kankuwengayo emitwalo 4 kati oyo gavumenti tesobola mu employinga talina certificate talina ki naye wali wamu employinze mu kifo ky'okuba omubbi akoledde kino ne music ne art oli n'atandikira awo ne mumulaba nti ono omwana mulungi mu art ne mupromotinga. So should we ban TikTok? Absolutely no. TikTok, just like other social media platforms, is good. Obaningo tia TikTok ngate Elon Musk gundi Mark Zuckerberg alese thread. So let me tell you, the battle is on technological platforms. Tuyamba abana baffe from word go, aige laptop, aige simu, agifule user friendly. Bajja kubyetamwa batandike bikolerako birala. Of course kuliko ba savage people okwo. But let's just create laws as protecting omwana ono omuto. Yeah, that's it. Ise mwajaruna mubiru. Ne mugamba mwagalani nangamba ononyeza ku speaker na munoonya ne mmutuusaako. Ate abantu abali eyo mwenna mulwana abaenjoyinga obuluyimba lwetooka kwa barabara abalala mwakolerako ne muyitamu ne mufuuka abakulembeze. Please ne bwonoonyayo akasente katono n'okawa omwana ono obulamu bwe naabutaasa. Me alone I cannot help. Naye nsobola okukubiriza abali eyo nti omusajja ono yayimba tooka kwa barabara wakiriddamu olukube bwe lunaaba kirulina kye lukujjukizaako mumukyaze akola apiiru ye tuleke kugenda wa mwana ono ng'afudde tumuyambe mu bulwadde bwe nga mulamu. So please, anyone who can help this young man Mulwana, do it, not because of his political inclination but because of his contribution to the arts and performing arts industry in the country. Bajja kuzifuna. By the way, lwakuba ffe tukinterpretinga bubi. Kambawe example, just because they are disunited. Music as an industry can produce for this country more than 400 billion in form of taxes. Therefore, government yokubaddizaako bo balage unit eno, and this is what I was calling upon them to do. Madrata ategese ono muvubuka addako yani alien skin gwayitidde abantu Clever J, go there. When you go there, the government deals with people in masses. So ekyo kiraga nti there is traction ku kintu kye mukola. So if it attracts people, naye jja kujja we muli. So whether it's 5, 10, 15 billion, it's nothing. But kati tugende nga tuzimbamu tangible things nga bw'olaba nti holo tuyineemu. How can we make auditoriums and theaters? Tuzimbe ekintu nga O2 Arena yeebungereza esobola okutuuza abantu 5,000 ne tukoleramu ebintu ebifaananako bwe bityo. Why is government not funding sports so much? Kuba balaba numbers tezikyagendayo. Naye music, the more the numbers go to the entertainment industry, I can guarantee you the more the money will be channeled there, and it is deservedly channeled there. 90% of the content ali ku radios is what? Music. Meaning abantu bano tulina okubawa an ear tugambe what do they want. Nze, they can talk about copyrights, yes, but how much money will come from there? Not so much, but it's a good step in the right direction. For me, it's marketing of their digital rights. Awo bwe banaamanya digitization of their products nti omuntu asobola okuba online show ng'agitegese wano nga tatadde mu kulanga kungi n'ajjamu miliyoni 100 ojja